Mwaka gwa 2007 Kenya ebyamaguzi bya bannayuganda bingi byatokomokera mu kwekalakaasa okwaliyo nga ne gye buli eno abamu tebannaliirirwa. Ku mulundi guno minisita w'ebyobusuubuzi Adrian awadde abasuubuzi amagezi okwettanira omukutu gw'ettanga mu ggwanga lya Tanzania wadde nga walabika ng'ewala okutuuka e Kampala kitaase okufiirizibwa nga we guzze guba mu biseera eby'obululu. Abasinga twagenda tubawa amagezi ebintu byabwe batandika okuyisa e Tanzania era bangi nnyo abakikoze batandise okuyisa ebintu byabwe e Tanzania. Ate bannayuganda mbewuunya kubanga balina omukugu bungi nnyo mu byenfuna kati. Abamu baleetera ddala sitooku yaabwe eri abakugamba nti ne sitooku ya Desemba bagireeta dda. Ono era agumizza bannayuganda okusigala nga bakkakkamu mu kiseera kino kubanga gavumenti ezze yeetegeka ku nsonga eno yadde nga waliwo obweraliikirivu nti embeera eyinza okukyuka. Wabeera emirembe mu Kenya tusuubira nti tekijja kuba kibi nnyo ng'abantu baadde bati. Ensonga y'amafuta. Amafuta agasingira nago twakyusa route. Agasinga twakyusa route ne tutandika okugayisa ettanga. Ekirungi balina n'eggaali y'omukka erina weegaliita n'egakomya fene tuyunga. Kwegamba Uganda ebadde yeetegeka nga yeetegekera ekintu kino kubanga twakitya twakyeraliikirira naye tusuubira nti tekijja kuwangula. Minisita Kyambadde era leero bw'abadde ku kitebe kya minisitule y'ebyobusuubuzi atongoza olukiiko olufuzi olw'abantu 8 abagenda okukulembera ekitongole kya gavumenti ekya Uganda Development Corporation UDC ekivunaanyizibwa kutambuza enteekateeka za gavumenti ez'okutumbula ebyobusuubuzi obutale n'okwongera omutindo ku bintu. Tuli basanyufu nnyo okuba tufunye akakiiko ak'enkalakkalira akagenda okuddukanya Bondi UDC. Ng'agikulira ye mwami Hamugenyi oyo munnamateeka. Adrian Bbaale Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.